eyasooka okuba star mu Good Life yali ani? Wizo. Afuuka atya? Already ye yali alina lino erinnya ffe tuli mu family yabaki? Family nga Dr. Jose Chameleone. Era Good Life Wizo tagamba mbu ye yayiya n'ekigambo Good Life. Good Life Jeff waba tamanyi ani yatandikawo Aitebo. Ani yaleta idea Aitebo. Nze kyanjja ku Good Life kyali kimu. Wizo yalwewe yanywa omwenge nayo nangamba ekigambo nange ekyanyiza. Kigambo ki? Mwamwagala nnyo kati mugende mumuziikule mumulye. Okumanya Wizo yali w'amaanyi batugamba nga mu show tugenda mu bawizo. Radio yayagala nnyo Wizo nnyo okusinga ekintu kyonna. Jukira yatusooka okubanga ye star. Omusajja superstar omulamba n'abanga olumbero baagana kyekimubonyaabonya kyokkalumbe. Muganda wange onnoonya era ojja kunfuna mu full package munjagalira nege kola meeting z'olumbe. Babuuzaako mwena bakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe. Ndine tata Niero, tata Pot, tata Pampa azze bamusuubiza omukuba. Byayogera ku Good Life tabimanyi. Ayogera bifu. Tabangako ku Good Life. Wizo yakweganye. Fish. MC Fish. Buuza ku bantu. Nsooka nenkubira ku Wizo obugalo. Omanyi lwaki mukubidde obugalo? Birabika byetunywa bikyukamu. Bye twanywanga lole. Kati ebibyo biralamu. Teba mukubidde ku ki? Bulungi nti mpulidde ku kaki? Ku ddoboozi lye? Mpulidde ku ddoboozi lye. Oba ye oba si ye. Ye Wizo, Manizo, Mayanja. Family. Okiteekako. Alinnya eri Mayanja. Mayanja. Family Wizo Manizo. Kakati ebintu bya Moze byagamba baani abaagala okubba ebintu bya Moze. Baani abaagala okubba ebintu bya Moze. Abitaddeko protect asobole obikuuma kuba tebabibba. Mpozi ekimu kyokko waasula wennyini. Waasula wennyini. Awo tebasobola kibba kubanga waasula. Ebirala amanyi bimeka. Ayogera agamba alina ebintu bingi by'amanyi. Mwaba mugamba mbu ayagala kubba bintu bya ready. Nze nali nkyogeddeko. Alina ebintu birala by'amanyi bingi byakuumye. Nze nali nkyogeddeko nti Wizo alina ebintu bya Moze byagala okubba. Wali okiwuliddeko. Lwaki Wizo ayogera atyo? Just Wizo omanyi lwaki ayogera bw'atyo. Moze olwafa. Fenna tukita. Nze kyanjja ku Good Life kyali kimu. Wizo yalwewe yanywa omwenge nayo nangamba ekigambo nange ekyanyiza. Kigambo ki? Yagamba mwali mumwagala nnyo kati mugere muziikule muzine mata kati nga nsigala ku ekyo. Ani ayogera ekyo kigambo? Moze gumanyi Wizo. Fisho tanso waayiriza. Si waayiriza nzoloza lwaki ku Good Life sikigendayo. Mwamwagala nnyo kati mugende muziikule mumulye. Kyava mukamwa kaani? Wizo. Mwava kuki okwogera ekyo ekigambo? Simanyi kubanga twali in fact nali ngenze na ku birthday. Lunaku olwasembayo nali ne Ken Booster. Kyali wange gwe nagenda naye nakenge Ken Booster keyanywa bali bakayita Ken Booster kubanga Chameleone yagamba ono omwana asobola onywa kana akenge. Family yaliwo? Mirikoso yaliyo. Okay. Nengamba Wizo okungamba ekigambo bwe kityo. Asinzidde ku ki? Nfuna. Nengamba bano nno sensiba ku bantu eyali anjagala ennyo. Gwe mmanyi yakola ki? Yavaawo. Nenvaawo nenfuluma mpola nengamba nfunye n'omukisa tebankubidde eyo. Kanzikirye ne Ken Booster. Era ekintu ekyo kyannuma nnyo. N'ekinyuma Ken Booster onoonya gayi wange bali bamuyita Ken Booster. Twagenda ne mugamba mwana Wizo teyali ngamba ekigambo ekyo. Teyali ngamba ekigambo. Gwe weebuuze lwaki nze sigendayo kumubuuzaako nti kiki. Naye kate Wizo agamba takumanyi. Ye kirungi tamumanyi nange simumanyi.
kirungi tamanyi era mwalinga mu batyo basemberera mwaberanga eri nga bo bali eno Red and Weasel Fish wesiba era yeewuunya ng'oyogera ebigambo ku Good Life Weasel agamba takumanyi eno interview egenda kukyukamu mu interview zenkola oto mboza lwaki egenda kukyukamu lwaki abantu be bagenda okugamba mbono ki nti Fish wa ku Good Life yali kyamaani nnyo oto kyatandika Good Life okimanyi ki ati kankunyonyole Good Life leero ogimanyi buki bulungi eyasooka okuba sita mu Good Life omumanyi Ready Weasel eyasooka okuba sita mu Good Life yali ani Weasel afuuka atya olwedde ye yali alina lino erinnya ffe tuli mu famire yabaki famire nga Dr. Jose Chameleone ye number 1 we Uganda era yakyali number 1 we Uganda ava mu famire y'abamayanja famire opposite nti ogenda okujja mu guni n'ogamba bugambe nti ndi Buganda wa Chameleone oba wa sita kimala bumazi okay okitegedde kati Weasel abo wakabi nga bali mu Leon Island era mu group esinga mu Uganda oto kakati ngukugira ku Good Life ejetya era Good Life Weasel tagamba mbu yayiya n'ekigambo Good Life Jeff yerete ekigambo Good Life Jeff Chiwa awo wonna gwe waliwo Kazindaalo ndi MC oshegera nze Weasel ntandika omulaba nga tubeera ku sax eri nakasero nga alina omukazi gwe yali ayagala ennyo bamuyita Dolini era yamuyimba nako n'agamba atya Dolini ye wange gwe mulungi gwe nnonze Dolini nga tubeera ku sax awo Dolini yali muwala mulungi nnyo naye mukazi we naye ne Weasel yennyini yajjanga n'atugamba ndi muganda wa Chameleone naye nga tetukikkiriza indako muganda wa Chameleone yali password ekigambo muganda wa Chameleone naye nga ffe tetukikkiriza tukulidde mu ghetto tolina kyotugamba Chameleone yamala kujjaawo n'apaakinga era lunasooka olaba ku mmotoka gye banyiga ne yeebikkula yali sirika naye nga ya black yanyiga ne yeebikkula n'ayita muganda we netuga obudde bulijjo tulina ebiseera ebyo waliwo kati gwe waliwo anti yagala takumanyi musiru tategeera Weasel ate yakubira anti yagambye okunkuba nina bannamagye soja njerabidde naye bikola ebintu awo ndabi tujje enkoko eyo bagikole bulungi kale nze jamaliriza nange interview maliriza ndekaamu nkole naawe omwana Fish atabimanyi ako sikanyonyi ate silent silent nakanyonyi tobyawula muteeka mu kanyonyi mba saagala ku muntu yenna kubanga kati ebintu byenkunyonnyola bya ddala ate omuntu ajja kubanga gateriiko wali silent obale jasangako missed call nedda kamuteeke mu kanyonyi kabuuke tomanyi nti nina n'olunaku lwembaawo nga saagala kwogera na muntu yenna ngambye ndi wange ndi kafirimu kange ate neewunyisizza emboozi gy'oli mu kunyumya Kamiri bwe yajja ate omukulu akugamba takumanyi era mwali mubatya n'obbasemberera kati omanyi omusajja gwe bayita Ojje bamoze bagende balanda ali London oba Amerika ne bayimba n'akayimba
nga bali ebweru. Omumanyi Oje ye yalina dancing group yali esinga mu Kampala erimu abawala abalungi. Kati Oje osobola mukubira n'omubuuza ani yamulaga Wizo. Ani yatwala Wizo wa Oje awo ku saxi. Ati mbuuza gwe ani yamutwala Wizo yayogera mbu muganda wa Chameleone kyewuunya nga Oje yalina beba performing mu saxi. Kakati nemugamba okimanyi tulina ne muganda wa Chameleone wano nga tokimanyi nga Wizo alina ennyimba ze waliwo ennyimba bana nade nzinonyerezaako nga njagala nzikubuulire nga temuzimanyi nammwe temuzimanyi tezayitinga nga temuzimanyi zakomawa just yali ndowooza oba agezesaamu bugezesa nga tannafuuka siriyasi okitegeera nga tuli awo buli omu tweyiya ku ki bulamu ku street. Kati Wizo agenda okukola ki kyoba nagambe mu statement eri yasoose nagamba nasooka laba Wizo nasinamanya Moze. Kati Moze agenza okujja ng'olwo nninamu nange ninayo night zange naye eya Parkview eya White Nile neya ki eya Sax. Nego wasooka olaba abeera kyanga takumanyi munnange nno simanyi tomuwulidde nkakuddiremu ng'akoogera mubuuze waba tamanyi ani yatandikawo Aitebo ani yaleeta idea Aitebo Good Life atandika obeerawo yali ani bakubire Simon ki eyalina nnyini twatandikira Wandegeya Wandegeya waliko bagita soja waawe waliwo akabaala katwatandikirawo nga bagamba Moze akaguze ne mubuuza soja akabaala ddala wajogiguze nangamba ffe toliko awo nyini awo ku Soja's Bar ne Bebekulu yankubira oluyi ate yakolanga ki kuba nalanga nga ba Ronnie Banton ne Dr. Proper bakava mu America ne mbagamba abanene b'olwaleero Ronnie Banton nani ne Dr. Proper kati kumbe omusajja ye kimunyizizza ye munene yekka egwemanyi era yampuwakwata bwati mbulago nangamba kolo saamuddiza nensirika nenjambiriramu bajja n'omegadi awo nembiriramu ne ba Wizo yeegaana nembiriramu Wizo ne radio nebaga naawe mukube nebaga naawe mukube oba omufuna gaapu mukola ki mukube nga tulina kyali waffe Afande Charles oba omumanyi nga yali mukulu wawo ku CPS naye nemukubira essimu nagamba byakukuba naawe muwe era we yajja ku Sesegeti we ng'asaba microphone bwati nemuwa namuweerawo socket mugwe oyo wa mugere omugere gwali naddangu bwati si yayambadde white n'okuyimba teyayimbako olubabaawo nsaabi ate nkukubye ninye ku stage onsangewo siya kabakulinde ng'ovaayo ewwa ku stage nayita mu buyisi era eno tigani yeyanfulumya nga mubonyeebonye nnyo mu ndongo eno endongo eno teyeetaaga kuzaalawa abantu batuwe ku bitiibwa waliwo abantu abagenda ne bawaayo n'abaana baabwe kufuuka sita endongo yaffe tugikoze ng'eri mwalaali akati muganda wange Wizo aba agambye njagala ogende ogyeko yintaviwa n'abantu wammanga aba basatu noonya Chaga yagayo Big Papa agenda na mulonchi ye bambi onoonya omusajja gwe bayita Red Banton tone boyi wange oyo 18 ono yene kyali wa bamwita Siza Gift of Kadda ali wala ali kubizinga ali kazinga umala kulinnya lyato mmoto ati ne Siza ali bweru akomanga woye kati onoonya abantu bonna no banoonya no bateeka wali onoonya ne guy bamwita Dan Flavor by the Dan Flavor bakogerako naye
nonye Dan Flavor abadde ayina enamba gyansaba kakati awo nkugambye nti muganda wange ayina ekikyamu nze sesiba ku bantu Dan Flavor mpokwogera naye leero ku makya ndowooza okitegeereza sesiba ku ki Dan Flavor bamu abatandikawo Good Life no Dan Flavor yajja muzinga Good Life etandikibwawo omusajja bamuyita Jeff Chiwa nga mulimu baani awo Good Life yatandika n'abantu Jeff Wizo ne Moze radio ne Gondi bamuyitaani producer naba nowe mwerabidde ng'ate mukwa Gondi nnyo yababeeranga munywera ngenda mukujjukiza kubanga yabakubirako n'ennyimba zaabwe ng'ovudde ku waashi ng'oyingirawo ddi nze Good Life wetandika nga bazze Nyanama ne bagamba mbu beeyawudde Chameleone nze jjukira nali olwedde nga ndi mukwano nnyo gwa radio kuva dda kuva dda wali wa radio kuva mu Ndiyoki nga ndikyaliiwe nnyo nkufuna oluusi akasajja ako kalina omukisa nga bakafuuwafuuwa wenkateeka ku stage bakafuuwa ssente era nga kakwokyayo aga mwana bafuye nani nga kakwokyayo kati bagenda otandika Good Life era ye yaŋŋamba okimanyi ate teyatandika nti Good Life yatandika okumanya Wizo yali w'amaanyi bagamba batugamba nga mu show tugenda mu bawizo ebiseera ebyo tugenda mu bawizo Moze n'akuuta ppeni ne baddamu ne batandika okwogera lonchi endala tugenda mu Radiant ki Wizo Jeff n'agamba tekijja kuba kitya omwana n'akuuta ppeni n'adda ne bagamba tugenda mu Good Life olwo Jeff azze okitegedde kati awo Jeff ne ba Good Life era agenza okufa nga tugamba nga Moze ffe abamubeerako tulimu Angel Music Good Life tugimulekedde olaba ne yagireeta yagivaako lwaki mwali mwagala mulekera Good Life mugende mu Angel Music anti abere mu Good Life era balinyanga ku stage bagamba are you ready for Good Life ne kati akyogera are you ready for Good Life kati ayogera ati simanyi waba alinya ku stage siraba performance ze lwaki sidi muntu wa performance nze ndi muntu wa yali boyo ani radio Wizo cheka buli wanya ku stage nze mba ku malaala erikaga ng'okola ki ngansaba twaba ne ku shene yali ku Africana twagenda ani yajiga yajjuza teyajjuza ngamba gwe twagenda shate yajjula Memory of Good Life show bali bagiyita ate gwe wali mu Good Life musobera naliyo waliyo n'akamanyiro ne bakandaga ate nga nyakumanyira banne mulodi abo ate wali bakoze ekyo gift teyayombanga bamu ng'ate nga ba Good Life gift yayomba nze tebasala oluyimba lwange naye kikunyeeza ekyo ku stage bali baagala balala eryo zizalawo bali baagala balala bayimbe ate Memory of Good Life be baani Good Life mwabali mu Good Life osala otya oluyimba lwomu eyali MC w'ekibiina obeera MC ng'eyali kuba CEO takumanyi kyekintabula awo ogamba wali MC official MC wa Good Life wali ebyepatikako bwepatika kati kabuuze ddayo njagala oddeyo omukoleko yentaavuyo omubuuze Saimo ayite bamumanyi Saimo wa ayite bwe waba tamumanyi abuuzaani abatekekanga Christmas party eggaba ku keke kabona lugero tubagamba biri ebyedda biri ebitebe abantu ennaku zino abantu batambulira ku speed tufu tebalina budde bwamu n'ebino tuli mu kwerimba abakimanyi bakikola ki bakimanyi brief nonya ba Asani Swaga baliwo abaana batekanga mu ssente
Good life we gamba nti tugenda kujja ku siriki abaana basooka ne basooka baziparkinga mugenda ofuluma emmotoka ng'abaana ddala ova ku muntu n'oyita omuntu ku gundi entebe ku gundi eno eya va ku Lido tulina endala eyali gye twakuba Lido waliwo eno bagitaani ng'ovudde ku ero beach eyo tetwagikubako nnyo teyali tenaboominga ne waliwo eno eno muyindi bagiyitaani awo ova ku kkubo n'oyingira munda ne bagamba Good Life nejja n'emmotoka 10 analeeta idea ya item yejje etya idea ya table twatandika wali wansi ewandegeya ati Simon agenda olabanga abantu bwe tuli level tubanga abakoze eki abeesudde already endongo tugirina Jeff n'agamba Simon tuyinza funa ekifo mu town nga kyamaanyi munnange nno Simon nga womanyi naye yali musajja mugezigezi Simon yali akola mwanjenwa munnange nga talaba kalungi nannyini kizimbe ekyo n'amugamba waggulu awo natugera ayitebo ng'etandika okukwata nga tutembeya ayitebo ku mumu jukira nze nali nkolako ku Park View na microphone bagamba banange mande ayitebo nga nkolako n'eri wansi ayitebo lady and wizo ate endongo bagirina ayitebo yatandika mu mwezi gumu ayitebo ng'olina obulame woyise ekigere esere waliwo oluyimba ki hiti zaali nnyingi awo jukira baakubanga yiti ku yiti Diamond Oscar ng'ayambala n'okusinga babboosi be maama Big Master ali ayambala mulaba edduka ng'asinika ati amannyo ng'ayakayakana anti Big Master asooka wano ayise wano n'aguga akuyamba buyambi okuseka baana baakola bintu mu Good Life omukulu ono yalinamu ku peeni ani wizo peeni yaki gy'otegeeza kuwandiika ennyimba nalabanga ziwedde ye ng'omuntu ye muntu w'abano naye kankubuuzeyo ekintu kimu nabeera ne mmoze era n'ogenda n'obuuza Same Kulu kuba Same yabeeranga awo nga omukulu akuuye ng'alina omuvuga amuzze waki ewaka naye nga mmoze toyinza wulira ng'abukuta nga toyinza wulira mmoze ng'abukuta nti ndetera kawala ako n'agamba abo labish twali banaku wano nga tebatulaba atwaki batwesembereza ogwo omuze gwali bwani aluwa ogwandeeteraako omukulu kwa yasigalayo ku kitebe yasigala ku kitebe yalina nyine muze yali kabaka awo anyumiza gwakoowa pozi yangambye okunkubamu agenda kukubamu omukonjedde nnyo ebifu eki kyemukonjedde ekifo kyoba oŋŋamba kikyemukonjedde ekisooka omwesibako nga takumanyi takulabanga kirungi ekyo kyekinakkikubidde obugalo mwe mwabeeranga eri mu busonda naye kugamba noonya ku Dan Flavour noonya kwani kyaga noonya Same Kulu noonya kwanya Gift of Kado tone ne Gift of Kado oba buuzi fish Good Life yagiyambako ki oyina wayambira Good Life kati nze ate Good Life yagenda okujjanga already nze ndi sita
Nzolide mu ba MC boyogera mu Uganda abataano mwindi. Walimu. Waliwo amaanyi. Onalaba nti bana balina endongo. Era Alan Chiwoyo waba asinga temumanyi. Alan ya pasidi na ngamba tukulo olugimba. Basoka ne bakuba na kudata. Abantu ne boogera wa tebagenda oyongerayo wa ne bakuba na kudata ne bazakawula bana ne bagikuba Brendan Butter mugulanzigi oli mugati baba mama atuze yajuwandika uze yawandika Brendan Butter kati tudda ani ya producing Brendan Butter kati gwe nino buuza ani yawandika ennyo sagala mwogere bigambo mbugono gobuze ani yawandika ennyo eyateekamu ebigambo ebingi amaanyi ga Wizo gwe ganda wanga gwagakakkanya Wizo w'amaanyi ng'omuntu erinnya lye ly'amaanyi era ogenda okujja mu Good Life otandika Good Life noza kinagambe tugenda mu baki mu Bawizo yaliyo waki akaseera ko kaliwo nga bagatugenda mu Bawizo tugenda mu Bawizo sigumusse emyaka nga bantu bagatugenda mu Bawizo tugenda mu Bawizo nga radio tebamukola ki tebamwogerako naye ekiseera kyatuuka tugenda mu Radiant ki Wizo awo kakanya nti plane etandise era ekiseera nkituuka tugenda mu Good Life naye era nga Jeff byonna yakola ki ye bwongo era radio yekyangira ku Jeff twali tutudde ne mugamba manyi nti tugudde oye tutya yayomba radio lunaku lulamba oli rubbish ne mugamba buno nange bulijja obusimu bumpite nga akasimu kajja munaali 8 wano owe 10 katuka twatuuka nno nga batuyitira obumeka obuna ne mugamba nno manyi nno muganda wange okuva wetujjako omusajja tulina wetukoze eki wetukkiridde wali wetukkiridde kubanga wali wetwali ab'amaanyi nga miliyoni 10 mu njuzi ezimbula si kizibu kyange empuga yayomba ne mugamba wakolamu ensobi okwejja ku musajja ye jukira Jeff oyakita teyanyega teyagenda ko wadde mawulire ate byaliwo ebinyumba byokanira ebinyumba era nze nalaba byalinga byagundi just ebalumyamu bulumya mutwe ye enyumba yali yani ya kibiina Good Life kati ya paka kati bwe yali ya kibiina kitegeeza ne kati ya kibiina kati ya kibiina kyova olabizibwa afuna bingi mu nju ngaki enju terinaku tebawasizaamu Good Life ng'ekyaliwo temwateekangamu omukazi wakako abeere waafu beto lyamugenda kekale akalombolomo kenyu tebawasizaamu byebizibu byafuna byenali njagala omugamba mbu era ekintu kyensembayo ngenda okuggalawo puroguramu eno kugamba Wizo muganda wange onoonya era ojja kunfuna mu full package munjagalira nege kola meeting z'olumbe ate nga naye kimuluma okubeera nga muganda we paka ssaawa zino tebamukoleranga lumbe yatayagala kyekimubonyabonya kati yatayagala ati yatayagala Wizo osobola okuteekayo ekyo nagamba banange mujje ku Good Life twagala olumbe lwa Moze siyinza kutunula ku message nga ngirabye era nange nkwata nempita ba Angel Music ba Good Life Soldier nembasindika message bannange lumbe ngamba fish nze ninawe 10 eriyo n'abalala abatusinga nga bangi naganze ninawo akakadde ninawo obubiri ninawo obusatu ninawo obutaano omusajja superstar omulamba n'abanga olumbero bagano
Kyeki mubonyabonya kyokka lumbe. Lwaki mwagaana okwabya olumbe? Ate nze nkimanyi. Tewaliwo good life. Ate baŋŋambye tebandabangako. Ajo Wizo takumanyi? Ye tamumanyi. Kyaka bwe nabeeranga good life nali invisible. Ennyumba yali egabanyiziddwa epya ya good life. Kyanasooka Wizo yali wali makati wali wa Jeff manager esaidi eno eyo wamaze ati yonna yani ndudde okugenda yozira okugera nga yamenyekamenyeka dde ebitundu. Family ya radio yegendayo. Eki? Family ya radio ogenda wa? Ku nyumba eno nayo ki? Share ya muganda waabwe. Ndoza Wizo abateekako. Alabika abateekako. Ennyumba nkalu temuli bapangisa. Ye abeeramu bwomu kati mwagala abateekako ki? Okakasa baganda ba radio tebagendayo. Frank ali Kaga. Baganda ba radio manyiyo Frank waliwo n'akawala kakwano radio yaifa ngali yakawerera paka Makerere. Jali. Kaga ye jali. Tajako eno waggulu. Ngano neyo ki? Share ya muganda we. Nkugambye ano neyo ki? Oli yakitaba kita. Nange nkugamba share ya muganda we. Ya muganda we ennyumba yali ya kibiina. Ne Jeff watandika okugamba nti nange nnako shares naye asobola okujja. Nawe tobanja. Era twakola. Wakola ki share yashi? Ye kibiina. Waina contract? Kati waliwo oli osomye obuuza bulungi. Nange kyembuuza ffenna ababeera mu good life tewali yalina kaadi ng'egamba ya good life. Webeeyo kaadi nga bagiraga ya good life. Ng'eriko sign by Jeff Chiwa good life. Oba radio and Wizo be baateekako. Titwalinawo kaadi twakozesanga Solida. Awo nkufunye. Waba eriyo agirina. Wemba byenjogera bya bulimba. Weba alina kaadi nga ya good life. Omanye yali omugezigezi nnyo mugoni mu good life Washington. Bush oyo. Amanyi bingi nnyo. Wa mu good life Washington ne radio be baali baasome nnyo. Bush ne radio. Ne Wizo yali yasoma. Yasoma. Era owulya parties yayimbanga za Luzungu. Yasoma. Naye mu kumanya ennyo okulaba nti wano tuyita wano. Abo ababiri baali balalamu. Oba mu abaapika radio. Washington yaleetanga n'emirimu gy'Ebulaaya eyo. Bush nga wakwata bwati ku laptop oba ku computer. Kiggwa. Mu abaleetera radio ne Wizo okubeera nga baatuka ekiseera nga nkolagana eri eweddewo. Kati abantu kye batamanyi leero bakimanye leero. Ekyawula ekinyiiza radio ne Wizo baali ba mukwano nnyo. Ngati nkugamba nti Wizo radio yayagala nnyo Wizo nnyo okusinga ekintu kyonna. Jjukira yatusooka okubanga ye star. Muganda waani? Chameleon. Kati nguli ofuukirawo star. Kati ekibeeta okubaawula kikino. Waliwo ekifaananyi baali bakisiga n'emikono n'engalo. Kati ekifaananyi kyo nga kiri mu ddiiro wansi. Kati oba bayomba ki Casablanca osijja kulimba oba bayombera ki bamala okuyomba. Wizo avuga emmoloka dda akomawo ku Neverland. Watuuka mu Neverland ng'akwata ejja akambe ng'ayawula mu kifaananyi ekyo. Ani yakyawulamu? Wizo. Olina obujulizi? Nga n'oluyimba weeruli. Olugamba ki? We yakisalamu akyawulamu ye n'atwala ekikyeru no n'asigala kiri. N'agamba wansala ne mu kifaananyi. Kyali ategeeza ekyo? Simanyi oba ekyanaakeesa. Kuba Wizo yali owaama, Wizo yalina kanya Wizo Big Masavu oli katono nga tasobola kulwana naye kubanga akimanyi ono amusobola omukuba. Otegedde?
Oluyimba lujjirawo. N'akeesa. Simanyi oba n'akeesa. Kubanga olwedde amaanyi tagalina galumba oli mukube biki? Bikonde. Kubanga oli amanyi amusobola. Awo Penny n'ekaaba. N'akeesa. Okitegedde. Ntutegedde oluyimba. N'amusuubiza n'omusuubira ojja kujjukiranga mu katebe ke natuulangamu. Ng'ebyo nani abiyimba? Muze. Yagamba ate? Munnaakeesa omwo mwennyini. Ojja kujjukira ne mu katebe ke natuulangamu. Era oluyimba luddeyo olukubira abantu baluwulire bulungi bamanye. Kati abantu abasinga mu ggwanga bamanyi nti oluyimba yaluyimbirwa mukyala kumbe yaluyimbira kyaliwe. Era mukoze ekyokujja mu kyenkugambe saamanya kyaveeyo obusungu oli gye yabujja okujja musalamu ekifaananyi. Yasalamu pati n'akitwala eri gy'asula. Eno neesigalawo. Oli muno aluyimba aluteeka wa? Kati tulaba we yafa tetwafuluma tezaafuluma. Simanyi oba n'akeesa. Batukako n'ekiseera nga baagala buli omu akube gundi. Omwana n'agiwandiika neera. Neera neekuba. Nga wizo ng'alina wigo ogimanyi. Naye nga wigo ogiteeka ku neera. Tukikole neera. Era ne bamugamba akasajja kati we bakatandisa okusumulula bwe kati. Olwo nga ntandise okunoonya abagenda okuba mu Angel Music. Omulimu wagulimu? Yangamba nnoonyezayo abaana abayimba obulungi mbawandikire ki? Ennyimba. Angel Music. Era omuntu gwe nasooka okufuna sewa. Sewa ki? Sewa. Ne mugamba nno Angel Music osooja akwetaaga ko sewa nze wendi ready. Nenzirako omulala yali akuba rap we Kawempe bamuyita Gasia. Kabaka Gasia? Gasia ne mugamba ogenda ojja mu Angel Music. Nangako kyongamba nze nganja ayagala abantu mukaaga. Yali ayagala abayimbi mukaaga baje mu Angel Music. Angel Music. Buli ennyimba ze yakuba nga anaatera okufa nga teziri mu Angel Music. Asinga obungi zona zalimu. Oledde egundi twatandika dde okukola ki? Okuzimba. Ng'era twagala kufuna nju nsambya. Amaje Angel nga gava nsambya awo. Kikomera. Olwo Good Life mugirekewa? Yafa akitadde. Yali akitadde. Ebyaddala? Abasajja abalina ebyama bangi. Red Banton oyo ne Chaga. Pozi nga tolina mukisa bagira abasajja bamanyi ebyama. Red Banton boyi wange. Abasajja bamanyi ebyama bo baali bamanyi ekitayi kigenda mu maaso. Olanze dakika zinabeeranga nazo benjani mogera ng'olaba ekintu kitambula. Nze kye yali anjagalako nga wagamba ekigambo takataka kwendi nze mbunya tuli ku kino tugenda tukola kino. Fishe mpozi gy'onyumya golinga alagambu Wizo ono talinaako birungi byakola mu Good Life. Si yali w'amaanyi nnyo ku Good Life. Kyova mbuuziza kibuuzo ani yawandiika ne nkugamba simanyi nalabanga bulabi ki nnyimba nga zizze kyenkubuulira awo ne nkugamba abantu muyinza okumenya ne nkugamba buuza noonya producer yajja okugamba ono ye yawandiikanga ennyo oba ono ye yakolanga lwati. Mwagala kusiima Wizo ng'agenze ku birungi bye yabakolera mu Good Life. Emirimu nga takyatuwayo. Mwamutayikako ekibeera n'afuna stress. Stress yaki? Aba alowooza ku radio buli kaseera mugamba mubbi. Nali njogeddeko nti Wizo mubbi yabbi eki. Muganja muwa support buli kaseera mukuba mukubi gwe Fishi buli wojja mu kamera oyagala kuba mukube. Anze nsaba lumbe. Olusabaani. Omukulu.
Wizo yayinateekawo olumbe lwa radio. Bibali ye business. Anti yakyogeddeko n'ekyolumbe ate ekimulumana nnyo okubeera ng'essaawa zino olumbe terukolebwanga. Ng'ate yasobola nina mmwe tubeeremu jingu tubeeremu. Oli ayogera buki bwogezi n'agamba nange mujje tutandike budget z'olumbe lwa muganda wange. Kati nze fish ali eno owa ghetto katwenze ntandike babuuza oyo asinziiranga atya. Ngeri good life. Era nsinziira ku ye mwennyini. Nga bwe bakola show ku Africana nagamba siyinza kubeera waka. Nga memory good life eriwa. Ku Africana n'ennyambala engatto n'ennyingira mu Africana. Era bannamwe mwabo betuze kulaba ku gundi. Wadde gundi teyatuwa ssente ono. Ani? Omutegesi. Nobati. Mubbi oyo. Yawaayo ku ssente wa mama wa Mozi oyo. N'ebintu byammwe nga sibitegedde bitukwatagana. Opposite y'omulandira gulabika gwe gwakola ki gwe gwakutuka. Buli kaseera mama oyuzayuza. Nobati events wa mama Mozi yawaayo ssente. Nobati jangu otubuulire wawaayo ssente mmeka. Ssente mmeka wa mama Mozi ekagga. Wa mama Africa Suubo wawaayo mmeka. Ne Franka wama Nobati yabawaayo ku ssente. Naye ng'abantu tebaali mu show. Baali. Sikiteeka ku Wizo. Bankiteeka ku Nobati awo. Mbw'owaayo baakuwa ssente waziteeka wa? Ani? Ngamba ky'oba oyagala obuuza. Ngamba Nobati. Waba yategeka sheeyo. Nga Wizo agenda yimba. Asooka neeri kagga bawaayo wa maama we. Ne bamuwaako kye bamuwa. Kubange endongo yatambula bulungi tewali wadde enkuba yakola ki? Olina ky'okyayagala okumbuuza? Oba ongenda kumbuuza kiddako nti we mwesanga mugenda kwekuba kwetomera kukola ki? Anti gwe bagenda kukuba. Bagenda kunkuba. Tomusobola kyekisooka mu byonna. Munange ojja okunkuba ndi mulwadde wa kansa. Ate ndi mutemu mu ngeri yange. So okujja n'enkwokya enju nnamba. Nze nakoowa njagala gwenze waliwo embeera awo neŋŋamba lwaki Katonda aŋŋambye nzuukuke. Mba njagala nfiire mu gundi. Nze nakkuta. Nze namira tampeko y'amasira. Mpise mu bingi. Ninda lunaku lwange lwe ŋŋenda kufa Masembe muleete kamera. Agoli kusa kuleeta. Ate bamunnaku ate ndeete kamera. Nga nfudde. Oyagala kamera olumbe lwo lwagalako kamera. Si nyingi. Nze nga nfudde Masembe omanye kigenda ova ewaabwe. Si. Ate Masembe nze sifa bino mbuno oli afudde biki ndabye bakyali bange bafudde mu bintu by'ekisirusiru. Njagala nfe nga bagamba oba kimbe kye kimusse n'ebino mbwonsanze mu gundi. Anti nze Masembe ntambula ne peni ne jirita. Saaki. Self defense. Anti ne Wizo agenda kusanga kube socket ogwakalamu. Mwebaziza bulungi. Mujjonkedde ebbanga akwewuunya takumanya. Mujjonkedde ki? Bijje biyogeza. Eki. Mukakasa radio teyali mukwano gwa Wizo. Nze nakyogera. Mwe bamu. Nze nakyogera. Masembe nze nakyogera. Mwe bamu. Munani. No, ate mubabe nani? Mubangambye onnoonya toyogedde mu linnya lye. Nani? Nze nakyogerako. Naye nga kituufu teyali mukwano gwe. Ani? Radio teyali mukwano gwa Wizo. Waliyo. Kandabe. Fumitirizamu awo teyali mukwano gwe byaddala. Business pattern. Tebali ba mikwano. Ate kigambye oyagala ate nkyogere mu luzungu lulala onoonyamu oluzungu olulala. Mba njagala okiddemu abantu bakitegeere. Baali ba mukwano naye mu business. Naye lwaki temuleka omugenzi n'awummula buli kaseera ne mujja ne mumwogerako buli kaseera ne mugaa ate olumbe ate biki.
Yengine omugenzi yatanula abantu. Teyalosa Red Banton. Mboche. Kati nonya Red Banton. Oh, yengine omugenzi yatutanula. Gwe yakulosaako. Gwe yakulosaako. Nsobola mulaba. Nangaga. Bwaba mulabyeko. Mute mumanyi bantu nga abantu bafiringa omuntu. Gwe fiirwako mukazi wo. Ffe twali ba mwoyo baddala nga tetulimba. Ng'omuntu omwagala kuva ku mwoyo. Ku mutima. Ng'oyo kyaliwo. Kwanza radio bye yankolera. Nze notandika osula mu double room, radio yampa ekibuli ekyo. Nangamba vee katwe. Oli superstar. Ate bw'ogenda oyimbira gy'ogenda gy'ogula akatogo. Bakulabe ng'ow'ekitiibwa. Radio ng'akutuuziza gamba. Namuga soja. Okutandika okupangisa jjukire katwezi nali sipangisa. Ate wali ku nyumba za jjajjaawo mmanyi. Nenjije Makindi. Enju gye nasookeramu yampa emitwalo 40. Ani? Radio 40 mwetaano. Nga nyumba njisaswa 15. Siri yeerabira wadde simanyi kubala. Kuba nzijjukira bulungi. Njuba giwedde wa 45. 45. Nenteekako emitwalo 5 kunona buntu kubujja katwe kujja mu nju. Nayingira enju nga nina bya mu kisenge byokka ne TV zino zikibina. Nenyingira enju ne mugamba njifunye eri wano nga ku kibaati wansi. Nangamba ofunye ddamu nti ye kati olaba ogenda kufuna amaanyi agagula sofa. Ate waayita mmeka? N'ozifuna? Ne sofa ne zijja. Nanga kati ojja funa n'amaanyi agagula kapeti ey'akabi ey'ekyoya. Waayita mmeka? Nava ku satellite ye mukono nabakozeyo show njiteekamu. Ne mukubira. Ne mugamba TV weeri, fridge weeri. Nangamba kati tolaba. Era nangamba ogenda kati okukwana n'abakazi abaakabi. Era nga wenfuna omukazi. Nabona obatandika. Era abakazi bange be nazaalamu nga ndi mu good life. Bayimiridde. Nyalo ekirwadde kino ekya kansa. Banyambako ku time emu. N'obesalawo beeseki. Sikyegala nnyo bantu. Era wizo abajja okkuba ajja kuba wa kansa. Mwe mwagezi otunulamu nga okujja mawulire option. Lwaki temutuulanga mmwe mwenna nga mwali? Ne mwali olumbi. Kale nze kaŋŋambe nti mu kamera muno mujja baayo omuntu wa Moze eyali amwagala nnyo ng'ate mugagga nnyo. Asogamba nze badde $5,000,000 mutandika olumbi. Kisoboka. Era kuva dda tuli mawulire. Kigenze. Kyoba omanya guno olumbe lugenda kwabya enzibu. Lugenda kwabya era ojja kubaayo. Aliko ennandwa z'omukulu ani naani? Redba. Omuzimu gwokera ku Redba. Redba. Oyo atugamba ekiddako. Naye badde njagala ogendeko ne Kago balage omukulu waali ateredde entende twamussa bulungi. Buli nnaku basiimulawo okuleka security gye twakola ki? Yamajjawo. Naye akasaala ayinza obaawo. Wiza alina ekimusumbuwa? Wiza alina ekimusumbuwa? Ng'omuntu yafiirwako kyaliwo. Wali ofiiriddwako? Maama we yafa? Sina maama, sina taata, sina jjajja. Mu bonna ani gwasinga okuwangalako naye? Gwe nawangalako? Jjajja wange azaala maama wange. Omala n'ebbanga ki? Myaka. In fact otandika okutegeera mu bulamu bwange otandika oyingira mu biro jjajja wange. Jjajja Nankya Katwe. Kati osula ku malaalo? Nze? Osula ku malaalo ga jjajjawo? Anti nze ndi kyakuba. Ekimbako Maseme n'emmoloka neekubawo nga mbadde naawe. Olukuteekayo bwe nti mba nkutadde. Kakyagala ogamba Wizo alina ennaku nnyingi
yamwagala nnyo. Ani yali asinga okwagala? Nati mu field eno olaba nti osseemu okwe owulire ng'ate waliwo amaanyi nnyo kubanga Good Life Lady and Weasel baali b'amaanyi nga bayise ne ku makamiliyoni bali waggulu nnyo ku toopu baakuba ebiseera ebyo bimanyi si Brenda and Butter we zaakubira kati ate n'ojja n'olaba okakkanye ate ng'olaba n'abaana abapya bajja babaawo ekikyamu ate nga muwandiisi kupeni wano Kabaka yawandiise albamu empya nagirudde ewaabwe ne wa remix alina albamu namba eri wa remix awo kati ngena muyambako wampita nangamba Fish ntambulizaako nja mutambuliza nze mutambuliza ate nina ekyoganda isegeza ali okay wampita nangamba Fish tutambuza oluyimba namba yo nga yo just ekimusumbuwa kye kiri ekyofirwako gonde naye ewalala ali ku muzuli alina okugenda nga buli weekend yalime ayogereko ne bukyaliwo buli weekend oba omwezi gutewo n'oli amuminsinga kuba yamwagala nnyo agendeko ekaga agendeko ekaga naye agendayo agendeyo wamulabeko amubere baali ba mukwano nnyo waliwo webatuukwanga omukwano gwabwe tosobola gweyongeramu ekitegedde nkufunye abantu abalyanga enkoko ng'ennyama tubeera ku mima buli ssaawa tukontola tuti nakwerumifu ekitegeeza naye mulumiddwa nnyo okuva mukulu we yava aya ate erumyensi nefuuwa n'olwo olina stress naawe tukutwaleko mu rehabu olaba Weasel eyayimbanga naye ku stage ndulu nga bazifuna bameka babiri olwo fala bayitanga ku stage nga tufunira ku bo Tereza statement ogambye ota olaba Weasel afuna gundi obusungu obwo nga bayimbanga babiri endulu bazikwasaganya bameka babiri olufu ababayitanga ku stage nga ffe ababojjerezi babayita bakyabo ababojjerera ku kubali naye kyenjagala okugamba muganda wange Weasel okugamba tamanyi ate n'agamba oba obuvubuka obwawunyanga enkwawa awo wawa yakyogedde mwalinga bwebawunyirira enkwawa kyova mwabeeranga eri bbali tebawunyirira enkwawa ngamba bannange sinenya munnaye buli muntu abo stress buli omwe mukuba lulwe nange naye nkugamba sigenda kuba mukubuulidde abasajja boolina obubuuza obabuuze Fish mu Good Life yali ki gwe kyeyogerere wali ki nali kabejja MC wa Good Life ani yali yabukuwa eyabumpa kuba nsaali kuteeka kazindaala ako nga tebabumpadde nga abasajja bennyini aba Good Life Good Life yali ya Jeff kyemmanyi Angel Music yali ya Moze era Angel Music Moze waafa Angel Music okyagiwulira Angel Music yazikira yafa n'omugenzi yagenda n'omugenzi Good Life yekyaliwo n'amakanda weyali kati amakanda weegali lwaki temwekuŋŋaanya ne muzzaawo Good Life nze nasiga yagenda okufa nga nzize mu Angel wali omaze okwabulira Good Life ne kadi za Angels nkugamba girabika byezizi ozirina njakebera mu gundi zaina ate ID ya Good Life toyinza nagyekubyako wadde ekifaananyi yaddawa baakolako ku ID za Good Life tezaaliwo bali twakozesanga kibuli Weasel mu amagezi ki tuve wano ate mu amagezi atobe ne Good Life ayeta abaana bakube endongo mu Good Life nze nange nagweno ne Angel yange jeni nze wa Angel Music
era n'abali ejo bakimanyi. Ate ekyokukuba ky'omugamba ki? Okunkuba anti ajja kufuna obuzibu. Butya? Ajja kuba akubye katwe ennamba. Otiisa. Nze abaana b'emmanga bannwanira entalo zange. Olwaliri pazo terwakolema. Mubuuza akyatambula yekka. Olwedde mutulugunya mu ngeri ye. Kati yafuna babbawunsa. Ne kupaka lasita kyalabika takyali amu mmere ne mukka mu vvi. Kati Wizo wakubira eŋŋumi. Era wankuba eŋŋumi ngenda mugamba, are you ready for good life? Waje nkuba eŋŋumi esooka yamubuuza, are you ready for good life? Nerindako nga tuva wano. Lwaki mwayite munaaba? Ate yagaye mwali muwunya. Wizo yagala mwabadde mwali muwunya. Nze nagenda ogenda mu good life nga nina n'omukazi ewaka. Muwala wange, mukyala wange. Nze nafuna obuvunaanyizibwa nga nkyali mwana muto ddala. Kati osobola n'omukazi wange ne fact olifuna obudde mama nira akolawo mu town mu Gondi ali mu bya art. Bino printing engoye zikuteekako. Era bamuyita Nakawuma Lemi. Era ogenda awo mu town ogabe wa printing babugamba yali mukyala wa fish. Kuba nagendayo okwo nga ngenze ne Moze kyekya ne mugamba mukyala wange bakole ki bamuwagire nanga tugendeyo. Okuvaamu obuvi okukkirira awo yafuna emirimu era mukazi wange bamumanyi nnyo awo mu town. Naye kati byogamba obeera otya n'omukazi nga tonaaba. Ate yavudde ku kyokukyogera. Mugambe bugambe sigenda yomba mugambe yo stress. Ayina stress. Wizo ayina stress. Ngani abagireeta? Mukyala we. Ate mukyala wamuleetera ata stress. Ddayo ku butambi ani yali awo Ghana. Mbu. Namugambira ng'ayita Dr. Jose Chameleone ajja amuyambe. Nange ne mugamba gwe yita wisi radio. Tajja kubaawo awo. Gwe oyita ono omulamu yita oli kyaliwe nnyo. Abakuyita radio jangu nyambe. Oyo mukazi yali badde wa. Oli yali soja nga tayagala kumanya. Bino birimu bya mwoyo. Ate oli mukazi we. Ani amuganye. Anti bakitegeeza. Kati gwera okukuba layisi waba yayita ba Chameleone okumuyamba ku mukazi. Tayagala kuba mukazi. Ne kati gwa kwesobolera. Choba aga Chameleone nje munje ko munyabanda ayagala kunzita. Gwoche yogeredde na bulungi. Mujje mukole ki? Munje ko munyabanda ayagala kunzita. Nange ne muddamu ne mugamba toyita Chameleone. Yita Jeno. Radio. Wali. Kati ndabaga gwanafuya mbolabo omukazi yalajana olateggu. Kyo yagala otegeeza. Nze. Late ndibiralamu. Ndibiralamu. Sibi akwesudia ndibiralamu na fakina. Ntambula ogwo. Nemanya nina abalala 10 abandaba. Kitegeeza osobola mukuba soketi n'afa nga tategedde. Ani. Naye bakakalamu. Ani. Wizo. Antakinga akakasa. Ajje. Agenda kuku. Ajje. Bagenda kuku. Nze ndi ready. Kishito tukubira amasimu. Agaki. Mbwana akasajja kankubye. Agaki. Ngugabana ye musajja yankubye. Ebbanga lyonna lyondabidde. Ngaze nina basala pio kayiwa. Mawa. Ata abantu bayige security. Wobera n'abantu wabe. Botambula na baba sobola okukuba obulungi. Naye gutambula wekka. Ate wagenda okukwatira kkubi. Kino nkisibako. Kyogera nga tonkase. Nagezaako okugeza. Nenjiwulira nti entuddemu wano. Nga ye. Ani? Goyo gong'ambi. Wizo. Nga ye ddala nenjirabira ddala nti entuuseeko tta. Wizo yagikubye. Yaginkubye nga njirabye. Siri abaniga. Lwaki tudda mu ebyo?
bagambe bugambi nti ennaku z'omwezi gweziti wizo ne fish bagenda kwekuba mu panchi omusobola sia anyumiza gwakoowa zino emmanga naddayo abatulaba program tugimaliriza bwe tutyo naye nze tonumba boy nze ndiwo emmanga bantu bekate butiisa tetutiisa